kati okumala ennaku nkaaga bweddu abantu 8 abeegwanyiza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga nga bwe bagirumiza mannyo okutuuka mu buli kanyomero ka ggwanga okusaggula obuwagizi obunaabatuusa ku lyengedde. Enteekateeka eno yatandika nga 28 omwezi ogw'omwenda yatandika mu ngeri ya kimpowooza era nga buli kimu kitambula bulungi ekyawa eggwanga essuubi nti kampeyini z'omulundi guno zaakubeera nnantalabika ng'ekimuli ky'endaggu. Kyokka kino si bwe kyali kubanga nga 7 omwezi oguwedde nabe yagwira enkambi ya NUP Mbalala akwatidde ekibiina kino bbendi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yasalwako n'abawagizi be abaakubwa emiggo n'amasannyalaze okugattako okukwata bamu ku bano era ne baggalirwa. Okuva olwabaddewo akalembereza akatonotono okutuusa era munnaNUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yatandise okukuyegera mu bitundu by'amasekkati g'eggwanga ekyazzeemu okusiikuula embeera ebadde yaddeko. Okuviira ddala ku bbalaza ya sabbiiti eno Kyagulanyi akuyegedde mu bitundu okuli Kawempe, Mukono, Buikwe ne Kayunga. Wabula obusungu bw'ebitongole byabyo ebyokwerinda mu nkuŋŋaana zino busajjudde embeera ekiviiriddeko ekiyiwa musaayi nga kati kumpi buli kitundu Kyagulanyi wagenda okukuba olukuŋŋaana oyinza okugamba nti ddwaniro lyennyini olw'ebitongole by'ebyokwerinda okuteevuunyanga mu nnyeera. Enkyukakyuka mu mbeera abeegwanyiza mwe bawenjeza akalulu okujjula ebikolwa ebimenya amateeka n'okutyoboola eddembe ly'obuntu okusinziira ku bakugu mu byobufuzi n'ensonga z'ebyokwerinda kivudde ku demokrasiya akyali omuwere ne ku ngeri gavumenti eriko gye yakwatamu obuyinza. Tolowooza nnyo bintu bya demokrasiya kubulukanamu mu bintu byaffe bya kulonda oba mu ggwanga kubanga olwo si lulimi lwa gavumenti. Ne tubeera n'eziyitibwa FAP ezo zonna zaasomba abantu n'okutuusa olwaliro batwalibwa e Makindye bwe batwalibwa e Nakasongola tebaliiko na mafiire era tebaliiko na ntaana. Okusinziira ku mukugu mu nsonga z'ebyobufuzi Dr. Paul Kasujja okusika omuguwa okuli mu kiseera kino wakati w'abawagizi ba NUP n'ebitongole by'ebyokwerinda kivudde ku baludde oluvuganya okutandika okutuuka mu bitundu ebyo gye balina amaanyi n'emirandira mu byobufuzi. Bw'anaatuukamu ekyo ekitundu n'olaba nti Honorable Kyagulanyi azze mu Buganda, President Museveni agenze mu Ankole, Nandala Mafabi agenze Bugishu, tekijja kuba kya bulijjo nga ky'obadde olaba ng'ali mu bitundu ebirala ojja kulaba nga waliwo obuwagizi bwe nga bungi nnyo. Kakati bwe wanaabeerawo obuwagizi nga bungi nnyo osobola okufuna abantu abasanyuse nnyo poliisi n'eriyita effujjo. Kasujja agamba kye twakalabako kikyali kituuza ti kubanga ebitongole ebikwatibwako okutereeza ebikyamu byonna ebiriwo mu kiseera kino biri mu nkwawa za gavumenti. Ebitongole byonna ebikuumaddembe judiciary byonna tebisobola kwetengerera era omulimu gwabyo gwa kuzimba na kukuumira mukulembeze oyo mu buyinza. Kakati ono omusirikale oba omupoliisi akuba omuntu ebweru amukuba akimanyi nti tewali kijja kubaawo kubanga omulimu gwakola guli mu kukuyamba mukama we kubeera mu buyinza. Engeri Dr. Kasujja gy'alabamu ebintu teyawukana nnyo n'eya munnabyafaayo mu kuba byasirubwama kubanga naye agamba ebiriwo bigendereddwamu okutamya abavubuka ebyobufuzi olw'omuwendo gwabwe omungi mu kalulu kano. Luli mu COVID byali biweru naye kati ebigenda okuddako oli yaleggako nti ekigambo ekya ttiimu ya NUP mu kigambo kya kalulu bamuzoganya. Mu kuba byaseera agamba ebikolwa bino bittattana ekifaananyi ky'eggwanga newankubadde ng'ate biriko engeri gye biyamba NRM okusigaza obuyinza. Bye twalanga ekitongole kikese kya NASA olwaleero be baana baliwo mu ggwanga lyaffe Uganda. Ebintu byonna bino ebikolebwa wano mu kulonda kuno okwolaba biba biyamba nnyo ekibiina ky'NRM okusigala mu buyinza n'okuwangula akalulu. Bayinza obutawangula mu mateeka naye bo kibayamba okubeerawo nga bba abantu. Mu kuba byasine Dr. Kasujja bonna bakkiriza nti ebiriwo mu kiseera kino bivudde ku maanyi n'obuyinza ebiweebwa omukulembeze w'eggwanga mu ssemateeka. Constitution yaffe yazimba eggwanga erizimbira ku muntu omu omukulembeze w'eggwanga nti omukulembeze w'eggwanga oyo ekintu ky'aba ayagala kiba kijja kukolebwa kubanga amaanyi gonna agafuna ng'agajja mu ssemateeka waffe. Unless Commander in Chief, sitting president, ngate presidential candidate,
Yoweri Kaguta Museveni ekyo nga yakikontona naye ekitali ekyo ebyo kikyali kituuza. Bano bagamba ne bwabanga waliwo ekiyinza okukolebwa kirina kuva eri mukulembeze wa ggwanga kyokka ng'ate naye omu ku abo abavuganya ku kifo kino ekirengeza akakiiko k'ebyokulonda n'ebitongole by'ebyokwerinda. Newankubadde ng'ebikolwa bino ebyokuliisa abavuganya akakanja mu kalubi kyakutte wansi ne waggulu, poliisi n'akakiiko k'ebyokulonda bazze boogera kati nti byonna bivudde ku baludda luvuganya okubasosonkereza n'obutagoberera ebyo ebyakkanyizibwako. Dennis Ntege, BBS Terefayina, ageesigika.